Olwaleero tugenda ekyandika ky'olwaleero samoni y'olwaleero tugenda kugijja mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula ya 12. 1 Samuel chapter 12 from verse 1 to verse 10. Osobola okusoma chapter yonna naye tugenda kukoma ku verse 10 olwaleero. Nga njogera ne bannayuganda muno mulimu message yammwe. Njogera ne Honorable Mpuuga wansi w'omutwe ogumugamba ye ne gurupu ye bawulire eddoboozi ly'abantu kuba liba ddoboozi lya Katonda. Byebyo nno Pastor Bedi Wanika atugamba nti pastor era asomesa njiri, asomesa ekigambo kya Katonda naye tamanyangako nti eddoboozi ly'abantu liba ddoboozi lya Katonda. Takimanyangako nti omuntu bw'agamba nti tukkiririza mu kino ffe kye twagala liba ddoboozi lya Katonda. Olunaku olwaleero embeera erimu egenda mu maaso e Masaka baatuuse okulumba abavubuka ku woofiisi za National Unity Platform bano ze baali bawadde aba National Resistance Movement okubiramu enkuŋŋaana zaabwe. Baalumbye abantu bano ne babayisa bubi, mwe baakubidde ne bannamawulire emiggo, mwe baakubidde ne mmeeya wa Masaka City nga weebuuza ekikubya mmeeya tokitegeera. Baasindisa ekibinja ky'abavubuka ne kikwakkula empapula z'abantu bano ze babadde bazze okukolerako emirimu gyabwe n'okusomesezaako abantu baabwe, ne babakuba ne babasindikira n'amagye ne gabakuba ttiya gaasi. Weebuuze ki ekibatuusa ku ekyo? Mulowooza nti amaanyi galya? Bannayuganda bamanyi kye baagala. Munewe munaabwesibako ne muleeta emmundu ne muleeta ttiya gaasi, essaawa nga yatuuse ebeera etuuse. Mukama bw'asalawo nti akuggyeeko ekisa kye ne bw'okola otya, ekisa kya Katonda tebakigula. Nkujjukiza Haji Setuba omusomi w'edduwa Wamaggwa ali eyo ng'obonaabona, ali eyo nga weebuuza embeera gy'oyitamu ogivuddemu otya, onoonya mirimu gikyakubuze, okola naye tosasulwa, oba bakuwa obusente butono nga bakama bo bagana okwongeza. Ye ggwe ayagala okugendako ebweru, empapula ze wazifunye, weeyune Haji Setuba omusomi w'edduwa, ebyo byonna abimalanga. Haji Setuba wena mufuna ku ssimu eri 0703 31 39 25. Haji Setuba omusomi w'edduwa. Uganda muno mulimu message yammwe. Njogera ne Honorable Mpuuga wansi w'omutwe ogumugamba ye ne gurupu ye bawulire eddoboozi ly'abantu kuba liba ddoboozi lya Katonda. Kubanga Honorable Mpuuga si yasoose okusabibwa okuwummula okulizayininga. Ate kiba tekitegeeza nti olina kye wakoze. Samwiri yasabibwa okudda ebbali. Kyogamba Mpuuga oli mutukuvu nnyo okusinga Samwiri. Nabbi Samwiri nga yakulembera Isirayiri. Abaana ba Isirayiri bagenda ku social media ne batandika exhibition. Ne gwekerera mu Samwiri. Ate nga teyali ya Samwiri. Samwiri ye yali akulembera Isirayiri. Abaana be kwaliko omwana nga bamuyita Yoweri simanyi nani. Abaana abo ne bakola ki? Ne batandika okukola ebintu Isirayiri bye yawulira nga tebigenda na mutindo ogwo. Ne bagenda mu exhibition ku social media. Ne bagamba Mukama ne bakola apiru ne bagamba nedda, he must step down, twagala Bwakabaka. Ebyo jjabijja mu ssula ey'omunaana bye wali introduction yeyo. Abaana ba Isirayiri bwe bakuba enduulu ennyingi ennyo n'etuuka mu maaso ga Katonda n'agamba Samwiri nti resign, vaayo. Samwiri kye yakola bw'ati, yakkiriza Mukama kye yamugamba mu ssula y'e12. Abaana baagala kabaka gwe bakugobye, vaayo. Olaba nange mbadde sikirowoozangako bbawa kabaka, oba bakisazeewo tumubawe, vaayo. Na steppinga down na wazaake naye mu ssula y'e12 gye tugenda okusoma. Samwiri ayimirira, njagala nkuweko intro nsimbe wakati ogeze olinyirira obulime nga tumaze osimba wakati nga tumaze osiga. Waliwo omuntu mangambye wire kirabika kitaawe yali taata wange obanga tulina akasaayi. Taata yatukubira okulinnya weebasize kata atutte.
ulira nakola bwati Samwiri n'alizayininga nakola byonna n'ateekako zaake bwe yamala n'ayita Isirayiri bonna n'abagamba kummwe ani gwe nali nzibye nzikiriza okuwummula naye engalo zange zigenze kirini bw'obanga nakubba obanga nayagala mukazi wo oba natwala endogoyi yo oba nakwata ku nguzi vaayo nnumiriza Bayibuli egamba Isirayiri yonna n'emugamba tewaliiwo ky'otutte toyina kyaffe kye wabba toyina nguzi gye wakwata naye genda owummule Bayibuli egamba Samwiri n'agenda mu retirement tewali mbeera gye tulimu nga mu Bayibuli teriimu kati olwaleero nzize nga kitaffe mu Katonda eri Mpuuga leero size kukuba ku mutwe nzize kukutaasa resign bwoba oli musajja mu Kristaayo oli musajja mu Katuliki gundi Bwanika simanyi oli pastor bulira Mpuuga enjiri eno mutuule mu kisenge kya mutuula awantu musome ekyawandiikibwa kino nga muli aba because you're not holy okusinga Samwiri. He resigned. Awo ensimbi akati tutandise security racks muziwulire nnyo kuba mpoma satellite eri mpoma satellite kati yeriko agiwakanye bena tugenda birala okusooka byonna bannayuganda mbakubira omulanga abali e Uganda most especially ba foot soldiers ne bannayuganda mwenna ng'oyina omuntu mu ggwanga lya Egypt abana bakuba emiranga mu ggwanga lya Egypt e Cairo babasibye bali mu makomera bajjudde babanoonya mu mayumba babanoonya ku mirimu babajja ne mu mizikiti muswala nga bali muswala bali mu mizikiti ne babakwata ne babatwala ne babasiba wasanawo okuorganizinga okulumba Egyptian embassy eri Uganda kuba erinayo embassy. So tulumbeko ku Egyptian embassy not online but physically kubanga waliwo ne munna fomu gwe bakwata ne bamutwala ne bamukubira mu komera ne bamutta n'omulambo gwe gulemedde e Cairo. Bali mu mbeera sinnungi tebatambula bali mu busibe bali mu makomera babagobe Cairo. So ebyo byebiri ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu tetumanyi ddi naye Mukama agenda kutununula. Wasanawo okulumba embassy eyo nga bwe twalumba embassy ya bwe mwalumba embassy ya Saudi Arabia ne wajjayo akatangaavu. So wasanawo okulumba Egyptian embassy ngenda kunoonyako komanda Waiza tulabe tuorganizinge ne butunaba bana batano tufune bannamawulire tufune kamera at least tu protestinge okuyamba omwana wa Uganda ali mu Cairo embeera mbi nnyo. Cairo obulumi buli e Cairo businga n'obwali e Saudi kitufu n'obwe Saudi tebwavaawo 100 ku 100 naye at least waliwo akalembereza. So bafoot soldiers kubanga tetulina government esobola kukikola oba tukikoleko online oba naye wasanawo n'okubalumba embassy ne tugiteeka ku bunkenke maybe ne wabaawo ekituukawo e Cairo bannaffe bali bubi nnyo emiranga miyitirivu abamu bafudde ne babula tebalabikako abalala bali mu makomera bapooca babalumba ku mirimu babalumba muswala ne tebereza mu Ramadhani muno okusika mu muzikiti emundu ne bajingiza mu muzikiti ne bakuwamba ne bakutwala ne bakusiba naye kirimu ekintu ekive Uganda. So tukikole
tulabe nga tubalabisa maybe Mukama ajja kutununula tubataase. Emiranga giri mu kabokisi kange ginnemerera sisobola ndi katono. Eyo nga nvuddeyo muwulire bino ebiri mu security alert z'olwaleero. Bamuseveni wakati mu kweteekerateekera akalulu ka 2026 bateesa okwongera okwavuwaza bannayuganda tutuuke mu kalulu ng'omuntu n'ennusu 10 zimukolera amakulu. Muwulire bulungi. Nga n'ennusu 10 zimukolera amakulu ng'ozimuwadde afukamira. Bagenda kubavuwaza batya? Bagenda kwavuwaza eggwanga okusookera ddala bagenda kulinnyisa amafuta. Bagenda kwongera okutwala bizinensi y'amafuta yonna okugjawo petrol stations zonna ezitali zaabwe. Ezo zishero zitotalo newankubadde ziri international bagenda zitebako emisolo bateekewo embeera ebalemesa bateekewo embeera ebabba nga bakwata shero ne bagibba eyeri ne bagibba toto ne bagibba balekewo ezaabwe nga amafuta gaabwe. Bagenda kulinnyisa amafuta bagenda kulinnyisa bagenda kwongeza bagenda kulinnyisa amafuta bagenda kulinnyisa emisolo bagenda kulinnyisa rent okwongera rent okubanga erinnya. Kati abantu bagwe bave mu business bave mu busuubuzi olemerere rent nga bw'owulira simanyi basasula mu dola simanyi biki ate omala okusasula toyo ogisasula amazzi ogasasula kasasiro omusasula amasanyalaze ogasasula buli kimu okisasula kyokka. Bagala kutwavuwaza ffenna tudde wansi waabwe kubanga abanyarwanda ssente bafuna za bwerere bo basobola okuba mu business. Property tax muwulira property tax gye twabagamba. Rentals abantu abalina rentals abalina simanyi za apartments simanyi zi hostels bakubala ne bakutekako omusolo gwa bukadde 10. N'amayumba bagenda gatwala gemwe ezimbidde ku ssente zammwe ku mataka gammwe. Wali abali mu diaspora kye babakola abali mu diaspora ku nnyumba zammwe eziri e Uganda bwe mwate munnakimanya kijja. Batwavuwaze batusqueezing kubanga ze batukamulamu ze bawa abanyarwanda bo ne babeera bammanerenda kuba bo bafuna za bwereere. Kakati most especially bagala okukutula cities Kampala, Mbalala, Msimanyi, ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka, Mbale, Mpale, Gulu, Fort Potro, Hoima, n'ebibuga byonna ne tawuni zonna bateekewo embeera ebakutula kubanga mwe muli abazuukufu abatambuza enjiri ya change jinja n'okukola ensasagge. Kati bwe bamala obbakutula nga n'ennusu 10 zikukolera akalulu bajja kalya kuba mujja kuba mwavu wadde. Amafuta bagenda gakola batya? Museveni nga akolagana n'Abasumaali. Abasumaali bano nga bali connected ku bayeekera bali betwayogerako abali e Myanmar mu ggwanga lya Bama abatwala abaana baffe bali abaana ababonaabonera e Myanmar. Aba bayeekera balina ssente nnyingi bagenda kuziinvestinga mu ggwanga Uganda nga bakolagana n'Abasumaali. Kati omwo Museveni mwe bagenda okweka ssente zaabwe mu Basumaali abo bagulewo petrol station empya bagiyita carried fuel. Repeat after me. Carried fuel.
sente zaabwe zigenda kutambulira mu Starbucks kubanga ezo nazibagamba tebanazizimba ne muzirabanga ziyinjiwadde nungi kati bagenda ku introducing endala bagiyita carried fuel esente zaba Museveni nezirimu abantu abayekera b'Myanmar mu ggwanga lya Bama era no meeting yabaddewo nga bakonfaminga bagenda kukola batya ezo petrol stations bbiri mu ziboycottingire ddala Starbucks ne carried fuel egenda kujja era bateeseza okugula n'okumalawo zino petrol stations endala zonna ze bagenda okutandikirako nga bazigula zifuuke carried ezimu ku zo baziyita Fuelix simanyi mobile ne Canero oba Canero eyo yose agirekaayo oba Canero oba Canero oba like that eyo sagirekayo sigimanyi naye mobile ngimanyi ne Fuelix ngimanyi ezo bagenda soka kuzigula goodwill bazi rebranding zibeere carried era batandika okuzimba carried endala nga nungi nga mpitirivu nnyo obulungi basobole okufuga bizinensi y'amafuta batwavuwaze bulungi nga amafuta gaabwe bw'oba wakana mu ggwanga omwo mwalimu petrol station ng'eyitibwa Ajip eri luddawa Ajip zaali z'amaanyi nga zikompitinga ne Shell in fact ezo bbiri ze zaali zisinga amaanyi totalo nga yakusatu Ajip okyalina woogiraba zimogasi zikyalimu Caltex so ebyo bye bimu ku bye bateeseza okutukola mwalabye okwokya amasomero kugenda kweyongera bw'oba ino omwana omuto ng'ali mu kisulo nga tasobola kwerwanako mujja abaana bammwe mu bisulo P1 P2 P3 P4 mujja abaana bammwe mu bisulo Abanyarwanda bayokezza abaana tugenda bbira bawali mu politics now meeting eno yabadde ku Serene Hotel emutundwe eno gyendeta kati Muhoozi Balamu Mpuuga Bebe Kulu ne group eyo yonna Akalulu ke Dokolo mulaba ekyabadde Masaka bagenda kukiteeka Dokolo okulonda kugwere mu bintu bwe bityo mu chaos balangiriro wa FDC ntino yayiseemu bagambye amaanyi mangi His Excellency Kyagulanyi amaanyi galina mangi batekoteekayo embeera ekyankalanya akalulu ako ate nga abakyankalanya balabika nga ba NUP nga ba NUP bakyankalanye ng'obudde bukyali abakulu b'ebyokulonda bagambe tubaleko obwo era bigenda kuba tebitegeerekeka olwa chaos ezigenda obbeeramu ziri sponsored by esente Balamu ye yazirecevinze era yagenda okikola Balamu Bebe Kulu Mpuuga akirimu bagenda kutabangula akalulu ke Dokolo balangiriro wa FDC I repeat kuba interest za NRM ziri mu FDC mu candidate wa FDC eyo nga nvuddeyo Masaka ekyabadde Masaka kyabadde sponsored by group eneera sente ezo Balamu ye yasasudde abaana abakwata contract eyo be bakwasiza contract eyo y'okukyankalanya omu bamuyita Kisembo omulala bamuyita Buwembo Kisembo ne Kakumba Kisembo ne Kakumba be bakwata sente ne bafuna bannaabwe ku ground okukola ekyabaddeyo why tugenda biraba mu politics nebera bingi tugenda biraba mu politics kuba mbina mu kanyomero ka politics naye leka nsooke mbijje wano eno meeting yabadde ku Serene Hotel emutundwe ani ajjukira security alert generator
nga mbabuulira chaos eziri wakati mu lukiiko lw'e Masaka. Ne mbagamba nti waliwo paralelo eziri e Masaka. Mpuuga azimba empire mu Masaka. Nti waliwo ne mbaleetera omuwala kansala gwe bayita Nannungi ayagala okwesimba ku Mpuuga. Nga ku district y'e Masaka ali mu Ministry of Works, ali mu nga ye minister wa Works ku lukiiko olwo. Nti akoze sente nnyingi, afunye sente nnyingi nnyo mu Works ezigenda omuyamba okwesimba ku Mpuuga amugyeyo. Olwo nga Mpuuga loopu. Mpuuga n'agamba Namayanja ajje akyuse oyo omukazi amugyewo awo ku bwa Works. Namayanja n'agaana. Omusango ne bigenda mu maaso ne biyingiramu nga looya w'oyo omuwala bamuyita Judy Mbabaali. Ani ajjukira secretariat eyo? Ani ajjukira secretariat? Ani ajjukira ng'ambi yogera nti ne bitambula ne bigenda mu kooti omuwala ono nga bamuguddeko omusango gwa misuse, simanyi misuse of office. Mujjukira secretariat eyo eringa ya mwezi gwa kumeka. Mwabirabye mbagambye Mpuuga abakusigala ku bwa leader of opposition mmwe tubadde tukuza omugunju nga tetumanyi. Byonna byabaddewo Mpuuga yabibaddemu. Wolabira nti Mpuuga takyali waffe. Era ngenda gendayo nga ndi mu politics. Simba wakati awo. Ebijambiya. Mujjukira nga najja ne mbagamba ebijambiya ennaku ezo. Nembagamba ebijambiya bigenda kuddamu bateesezo teme ebijambiya. Omanye ekiri mu Kampala Metropolitan ku nsonga y'ebijambiya newankubadde mu mawulire tebinnaba kujja. Bangambye eggulu ekiro yesterday but one. Batemyetemye abantu 5. Bangambye Enansana Nsumbi batemye 2. Kawala batemye 2. Kabulengwa batemye 2. Kubanga owa 99 yasembyeyo okunona we Kabulengwa. Bakubidde 99 nesooka nenona ab'Ensumbi 2 kumakya. Nejja enona ne bagikubira nenona ab'Ekawala. Ate yabadde eri eyo ne bamuyita ne bagikubira okugenda okunona owe Kabulengwa. Bwe yabadde Kabulengwa n'agamba dere omu kubageredde ku kabangali n'agamba abantu olwalero operation eno nga yabadde enkambwe. Leero twakatwala emirambo 5 era n'agibamenyera. N'abagamba Nsumbi tujjeyo 2. Kawala tujjeyo 2. Nono we Kabulengwa omu be bantu 5. Mujjukira nga mbagamba nti Semwayi iso bagenda batema ebijambiya nga bakolagana n'Abanyarwanda abavubuka be bawa abatembeyi okumastaringa amakubo n'ebitundu. Mujjukira nga mbibagamba. Era mujjukira nga mbagamba nti mugula amajambiya. Namwe mugula amajambiya mwetemeteme. Namwe mubateme. Nebukyanga mutemyeyo Obunyarwanda 3 temujja kuddayo kulaba temuli amajambiya mu Uganda mbabuulidde.